nkwaniriza nnyo gwe munnange akyajekomiddeko ensi Buganda ate munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga akotokeerabiranga munnange nze nkubuuzaako olunaku olwaleero munnange kansubire nti oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe Amaggwa Némitego mu Buvubuka akawandiikibwa Ruth Kaboggoza era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kyenkola Bannange Saagala Bakinkole. Munnange nga Sise amaze okuva ebubebbere gye yaleka nga nnyina ne kitaawe wamu n'eŋŋanda ze basanyufu nnyo olw'omwana waabwe okuyita emisomo gye. Yadda ewa mwannyina Kayondo atandika ate bupya emisomo gye. Olunaku mulindwa lwatuuka era n'atandika kyokka ku luno tewaali kumpi nga ku luli kuba ettendekero lye yalimu yali Nakawa so ye ng'asula katwe kale yali alina okutambula atuuke mu kibuga ate alinnye eziraga Nakawa. Mwana muwala Sise yali wa kyewuunyo nnyo kuba omuwala omulala okwagala ku balenzi kiba kizibu nnyo okubaleka so n'omulenzi kye kimu naye bw'oba osibye omutima ddala okikola kuba Sise yeekuuma okumalira ddala ebbanga eddene nnyo nga tatidde mikwano kyokka mu myaka egyo bye yalaba ddala nabyo byali bingi mpozzi n'ekisinga okumuyamba kwe kuba nti buli we yaddanga nga babeera babiri kale olumu lwe yalikemeddwa nga munne amuziyiza newankubadde emirundi egisinga baatebukanga obukodyo bw'abasajja naddala ab'emmotoka olumu beesanganga nga bagudde mu bukodyo bwabwe nga tebategedde bambi kale olumu baali bava okusoma bwe baatuuka ku siteegi e Nakawa ne balinda emmotoka tebaalwa ng'emmotoka entono ejja nga mulimu abantu basatu omukyala omu n'abaami babiri. Omugoba yayisaamu omutwe mu ndabirwamu ya mmotoka ng'eyimiridde okumpi ddala n'awaali Sise ne Namugaanyi n'atandika okwogerera waggulu nti njagala babiri bokka ne siringisi 3 nga nvunje ate nga batuuka mu kibuga baana bawala baggula oluggi ne babuuza omugoba nti ssebo tuli babiri naye tulina 10 wamu tuyingire ko ye nti muyingire. Olwatuula ng'emmotoka esimbula bwe batuuka ewa Lugogo omukyala kwe kugamba omugoba nti ntuuse ssebo wano. Omugoba yalinnya mangu ku kiziyiza mmotoka neyimirira omukyala n'afuluma era ne yeebaza omugoba yeetondera omukyala mbu yali amwerabidde naye amusonyiwe okulabika ng'amuyisaawo. Yasimbula mmotoka nate neetandika olugendo lwabwe. Omukyala olwafuluma ko ddereeva nti owange mubi byana biwala bino obirabye otya ko mubi nti mwattu biyitirivu era ndowooza tusabe batuwerekereko gw'olabye otya Buda ko Buda nti oba bo tebatusiimye ko mubi nti tebatusiimye tuli babi ko Buda nti gw'olabye batuzeemu ko mubi nti mwe wamma temutusiimye kutuganza. Abawala buli omu yatunula ku munne ne basirika ko mubi nti olowooza abawala batusiimye nga bo tebanyega ko Buda nti nedda eyo y'enzikiriza y'abaana abawala bw'atakuddamu ng'olwasiimye olwo boogera yo mmotoka edduka abaana bagenda okulaba nga ku nkulungo esooka ng'ova ku lw'ejjinja mu kifo ky'okukwata eriyingira mu kibuga obutereevu ng'ate balaba mmotoka ekwata lyeri waggulu mu kololo awo ku wampeewo we baayambukira. Namugaanyi yabanguyira ng'alaba mmotoka ekkubo lyekwata ye talitegeera kyeyava ababuuza gye baali babatwala kyokka Buda n'abanguyira n'abagumya nga bwe baali mu mikono emituufu. Sise kwe kubagamba nti bassebo tetwandifuddeyo nnyo ku ky'okubawerekerako naye ekikulu nti obudde buyise nnyo abakulu bajja kutuvuma olw'okuddayo ekikeerezi. Awo mubi we yaddiramu nga n'eddoboozi likyuse nti shiya nammwe abakazi abakulu mutyo era bakyabafuga n'okubabuuza gye muva. Olwo Namugaanyi yatandika okuleekaanira waggulu
mbu ye ayagala kufuluma. Sise yagenda okulaba ng'ekya Namuganyi ekyokulekaana tekijja kuyamba kuba abasajja baalabika nga baali bamalirivu ku kye baaliko. Kale kyeyava agamba Namuganyi mu ddoboozi erikkakkamu era erijjudde okutya wamu n'obumalirivu nti baaba totya nnyo bw'otyo, ndaba nabo be tuli nabo bantu nga ffe. Ekyo tekitiisa. Ndaba bambi baabano balabika n'obuntu bulamu bantu balamu. Nze siraba kyotyamu ye nnyabo bagenda kukulya kukumalawo. Nedda baabaguma. Awo mubi kyeyava yeebaza Sise mbu kuba ye yali ategeera n'ayongera okunenya Namuganyi mbu yali yeeyisa ng'omwana omuto. Mbu bano babootantankuluma okugenda okumala okwogera ebyo nno ng'olwo emmotoka emisinde gy'eriko miyitirivu. Olwo Kololo bamuyiseemu baabonna ggulu mu kwota naye bavuddeyo ng'olwo ne gye bali tebakyamanyiiyo. Olwo Sise ye kyava yeegonza yenna. Leero ng'omufulumi w'ekiro adda ku bbali. Singa yalina wafukaamirira yandifukamidde okusobola okubooleka nti ddala yali agonze. Yababuuza nti bassebo, saagala mukitwale bubi lwa kubuuza nti n'okubuuza si kwonoona naye bassebo mututwala ludda wa? Buda ye yali omwangu era yalagira mubi nti wattu mubi nga bano bwe baagala ennyo okumanya wa gye tubatwala kale balage ku maapu kwe tutambulira ko mubi nti gwe balage. Olwo Buda kwe kusobolayo akabundu akatono n'abagamba nti kasita baddayo okubateeteza nti ate wa oyo ataggwa banaalabagana. Era mu bukambwe obuyitirivu yabalagira bombi batuule mangu wansi mu mmotoka tewabaatunula ebweru. Abasajja baalaba abawala bano batidde nnyo ate olwo ne batandika okukuba endeka mwoyo mbu tebafaayo bagume tebatya tewali mutawaana gwe bajja kufuna. Olwo ne babagamba mbu batuule bulungi n'ebweru batunuleyo biri biwedde. Newankubadde baali baweereddwa olukusa okulaba ebweru naye ekyali tekikyasoboka okutunulayo olw'okutya kwe baalimu ate nga n'obudde bwamaze dda okukwata kazigizigi. Kale obudde bwabaddugalira ebweru awamu ne we baali batudde. Namuganyi agenda okubbirira atya eriiso ng'alaba emmotoka eyingira mu guyumba nga gunene nnyo ate nga guli mu lukomera. Munda mu luggya mwalimu emiti egy'ebimuli emirungi. Enju yaliko ttanka waggulu. Omulyango gwali mugazi naye ebyuma ebyali biggalawo kirabika ng'emmotoka bye yali yakoonedda kuba byali bigudde eri nagalaale. Emmotoka olwava eno yayingira buyingizi mu galagi eyali enzigule. Mmotoka olwabulira munda Buda teyagirinda na kusooka kuyimirira bulungi nga yabuuseemu dda ng'ali ku luggi ng'aluggala ng'asibawo n'ekisumuluzo kye yajja mu mpale era olwamala n'akizzaamu. Mubi yakwata Namuganyi ku mukono n'amufulumya ebweru w'emmotoka n'agamba ne Sise nti afulume. Buda yayita Sise nti mwattu mukyala kale mwanguwe mujje mutufumbire tujje tulye n'omutema mpola gutuli bubi. Yalaba ekyokukwata Namuganyi ku mukono tekiimumalire kyeyava amukwata mu kiwato ng'ayisizza emikono emabbali n'emabbali gyombi ate ne gisisinkana awamu emabega mu kiwato ky'omuwala. N'alyoka amugamba nti sha mwana muwala nga wakula akawato akalungi mazima kannamuziga. Yaserengesa emikono wansi ku kabina. Olwo era n'amugamba nti bannange laba akabina laba konna kalinga ak'ensejjere obunene. Emikono yagijjayo ku kabina n'agizza mu kifuba ky'omuwala. Olwo ne girengera amabeere era n'ayongera okwewuunya mbu kuba go gaali ga biteeko. Aba ate akyali ku mabeere olwo ate n'alengera emimwa. Olwo bambi omuwala yagenda okulaba ng'omusajja amalusu agawuuta nga nva ate nga gamuyiika. Era omwami yagenda mu maaso nti nnyabula obumwa buno obw'ensumbi ye nga nfa ye naakutuukako ddi anti n'ono Buda tandaba naye nedda nze njagala kusooka kukulambuza kisenge naye mazima nfa
ate bonzikiriza tolina na mutawaana gojja kufuna, nzija kukusalira amagezi nkutolose owone. Yamukwata ku nkoona nga bw'amusembereza mbuwaakiri akombe ku mimwa. Olwo mubi ayogera akirako, ayogera ne kasiru anti namuganye yabulwa kyaddamu. Wazira yalabiraawo ng'atandise okukankanirira, amameeme okumukubagana, ng'era n'amagulu gatandise okumunyulula. Mukazi wattu aba akyabuliddwa kyaddamu, nnyabula ne zireeta Buda. Oli nga tasalikako musale, yabwatuka nga laddu nga bwe yeewuunya mubi mbu mu kifo ky'okuleka abakazi bakole emirimu ate ali mu kubakwata mu biwato. Yamunnyonnyola nti abakazi abo kati baffe bonna, naye erinda bamale okumaliriza emirimu gyonna balyoke ggwe obakwate mu biwato byo. Naye kati njagala bafumbe booze engoye zonna, bwe bamala booze ennyumba yonna, olwo nno tulabe ebinaddirira. Abawala baalambuzibwa ennyumba nga Buda yakulembedde, mubi n'akoobera olunyiriri. Baasookera mu kisenge ekyalimu obuliri obw'emirundi ebiri. Naye singa mubi yali tawa Buda kitiibwa, oba oliawo n'okumutya ddala, awo wandibaddewo vaawo mpitewo naddala wakati we ne namuganyi. Naye anti akusinga akukubya gw'oli nagwo. Ndowooza omwo mwe baali basula mwalimu kabada empanvu naye nga nsibe. Omwo tebaabandaalamu ne bagenda mu kisenge ekyali kiddirira. Buda yabwatukira Sise aggulewo mangu nga tannamukuba. Nakyala naye yamala gasindika luggi asobole okwewonya ekibabu. Oluggi nalwo lwamanya mangu nti akabi katuuse, yalusindikamu gumu nga lweggudde dda okugenda okukuba amaaso mu kisenge. Wammanga kitalo, baana bawala bye baalaba mu kisenge byabamala enviiri ku mitwe era byabalowoozesa ebintu nkumu n'okukakasa nti okuvaawo essaawa yonna bafu. Ekisenge kyali kinene ekimala. Ensonda emu mwalimu obuwanga bw'abantu, ensonda endala mwalimu emirambo egikyali ddala ku langi yaagyo, naye ng'egimu tekuli magulu na mitwe wabula nga giri awo biwuduwudu, nga kyokka okutwalira awamu ekisenge kijjudde entiisa wamu n'ekivundu. Mwalimu ebiteeteeyi ebirungi ennyo n'engatto wamu n'amasaawa amalungi ennyo, naddala ebyali bisingamu nga by'abakyala. Abawala bannyonnyolwa nti abo bonna ekyabatuusa awo kyalinga ekigambo kimu oba bibiri, mputtu na kunyooma, nti naye singa beeyisa obulungi awo tebajja kutuukawo. Eyo baavaayo ne babatwala okulambula effumbiro era eryali mu nnyumba munda, ne babalaga eddiiro n'olukuubo bye baali baagala babooleze. Sise eyali omwangu era nga yeefudde ng'atatidde nnyo, yagaba emirimu. Yagaba bw'ati: gwe namuganyi genda mu ffumbiro ofumbe emmere, nze nzija kwoza ennyumba, nyanguye njoze n'engoye zonna, yanguye emmere ojja ofumbe n'amazzi g'okunaaba. Mubi aba atudde awo ne Buda mu ntebe mu ddiiro wakati batunuulira abawala nga bwe beetala. Buda kwe kubuuza mubi oba akakasa ng'enzigi zonna nsibe bulungi era ng'ebisumuluzo byonna tebiriimu. Yakakasa era Buda yagenda mu maaso ng'annyonnyola munne nti munnange kakasa, luli abawala bali walaba bwe baatuddukako ng'oluggi si lusibe. Nko mubi nti nange okuva olwo nalabuka ekisumuluzo mu mpale ye baali beepanka mbo badduka. Ne kaakati badduke, nze era okuva olwo kati sikyalina kisa n'akamu.